Makisa Ronald nate webale nnyo n'emboozi eyo okuva mu bitundu by'omubuddo. Kale tugendagendako eruwere y'omuziro obwe batandise enteekateeka egendereddwamu okulaba nate nga bakola bulungi bwansi mu kayoofube okulaba nate nga bejjako endwadde eziva ku buligo gamba nga typhoid, Ebola, kolera ate n'endwadde endala. Bano bakulembeddwamu ssentebe Obol Tadeo mu kusobola okulaba nate nga bakola eddimu lino. Abakulembeze be Wabitungulu zirobwe mu disitulikiti y'e Luweero basazeewo okuttukiza enkola ya bulungi bwansi abatuze mwe balina okukolera wamu okuyonja ekitundu kyabwe. Bagamba bajjajja yabayambanga okuwangaala nga balamu nabo kye bavudde basalawo okugittukiza. Okuva eggombolola y'ezirobwe bwe yasalibwamu ne bafuna Zirobwe Town Council ne Zirobwe SC, abantu beeyunidde okusenga ewa Bitungulu ekivuddeko obucaafu okweyongera. Mu bifo ebisinga kasasira abatuuze we basanga we bamukuŋŋaanyiza nga n'awamu batundirawo ebyokulya ekiteeka obulamu bw'ababirirawo mu matigga. Eno y'embeera ewaliriza abakulembeze b'ekitundu kino okuttukiza enkola ya bulungi bwansi bagiyitemu okulongoosa akabuga kaabwe. Basayensi kono okulima amakubo gonna okwetooloola ekitundu. Abatuuze abeetabye mu kuyonja kuno boogera bwe bati ku mbeera eno. Tukola kaabuyonjo bulijjo muno era ntuyoola kasasi. Kubanga obucaafu bwadde bungi nnyo nnyini ddala, tunuulira sayidi wali Osiro yonna wajjudde ate nga wano bakolerawo byakulya sayidi eri edduuka naye ng'ekitundu kibadde kyaggwamu mulaala eri eggwanga lyayo. Nje wano wonna wonna nze nnimeewo, wano wonna nze njezeewo, awo wonna tuli mu kwera ekibuga okuba ekiyonjo tubeera bayonjo. Naffe bwe tukolera kati restaurant yange yeeyo olenga buyonjo buli muntu ku kitundu kye olwo n'ensi ejja kulabikanga nnungi n'obucaafu obuleetebwa endwadde ezitali zimu tujja kubanga tubukubye ku mutwe. Abatuuze omulimu tebagukoze bokka wabula bakulembeddwamu abakulembeze baabwe n'omubaka mu Paliamenti Robert Sekitoleko akulira bulungi bwansi mu Bulemeezi. Obotadeo ssentebe wa Wabitungulu annyonnyodde bwe bakoze neyeegattibwako sipiika w'eggombolola y'ezirobwe Brenda Nekesa. Tuyodde kasasiro tusoodde okulima enguudo ezirimu n'okulongoosa okutwaliza awamu geno cleaning. Nga nze omugenda tunulako emabega bajjajjaffe bakozesanga bulungi bwansi tebalindiriranga gavumenti kumala kujja bayambe babeeko kye bakola babazibe ebinnya oba balongoose enzizi zaabwe oba bakole ki naye bakozesanga bulungi bwansi ebitundu byabwe ne bibanga baalina enkolagana mu bulungi bwansi tufuna enkolagana ne bannaffe. Embeera eno bw'ebadde ne ku mbuga y'essaza ly'e Kyaddondo abatandise kaweefube w'okuzimba ekisaawe. Kagonna Kibinge Agnes Sempa asabye abantu mu ssaza lino okuba obumu ng'asinzidde mu kutandika ku mulimu guno. Mwebale nnyo mwebale ddala okwewaayo ne muvaayo okujja okutema evvuunike lino kubanga Buganda kino ekyetaaga mu buli ngeri yonna ekyetaaga. Ffe nga tukyalowooza okukizannyirako omupiira gwaffe ogwa Kyaddondo naye obwakabaka bulina kinene nnyo kye buyinza okujja muno kubanga mumanyi bulungi nti obwakabaka baffe tebulina ebusolooza. Eric Selgo Saba wa Bigombe naye aliko byatangazizza ku nsonga eno ey'okuzimba. Ekigenda okuteeka Kyaddondo ku ntikko ye Kaggo n'abamyuka be nga naffe ab'amagombola wansi tumuyambako okulaba nga emirimu egitambula. Kaggo tuli bawulize kyonna kyonna otugamba kitujja otutambula nakyo era tukweyozayoza olw'okuba nti Kyaddondo wamuwanise newangula engabo masaza ga Buganda 18. Ssentebe w'eggombolola y'Eggombe Ronald Kasirivu ategeezezza ng'ettaka kwe bazimba ekisaawe bwe kubaddeko abalindiridde okulibba. Bajja okulipootinga ate balipootinga ku poliisi kubanga nze ndi mwana wa kisaakaate era nkakasa amawulire gonna gakutuuseeko nga balituuma buli kye beetaaga n'obatunuulira nogakakati nze bansuza busuzi ogamba ngende ng'ambe Land Road ate wano si wawe oyinza okutema omuti kw'otudde.
Kyaddondo obwatiikirivu bwayo terina kisaawe weesambira mipiira gy'amasaza ga Buganda kwe kuvaayo okuzimba lino nga bayita mu nkola eya bulungi bwansi ekwasiza awamu. Bikusakiddwa Kawoya Samuel ne Kyambadde Lawrence, Crosso TV, Omunnyo.